kati sijja kubogerako kwe muli kuno mulinze Junior singa njogerako mukwano totawana kati tuli kubirala otsegede chetu ekyo kati tuli kubirala fwe bwetu twe tutambula wano tetubeera ku kintu kimu ebyokugera tulina bingi kati waliwo abali kuno mulinze banange Junior anjogereko sijja kwogerako goni case kati namwe mutandikiraawo akwa capital si yakuzimbira nze amasanyalaze nkuwa nawe notandikiraawo kati muli kunera mwandika comment kati sijja bongera amasanyalaze ge mwafunyeko gakola ki gamala nze Junior nze views nze Cash Crop I'm the most powerful TikToker mu Uganda right now amasanyalaze nkuwaako nawe notandikiraawo nate sigaba buli lunaku so sijja bawa budde no power mugende mugule generator mwakise wamwe omutingu temye muri badembo genda ekiira ku ON Forest Dam kati mberawo munjogereko ngantulwendinga naye nze sijja bongera amasanyalaze era Junior yapandikidde message Junior yapadde audio mukwano tewefera sina buddebo I have no time tewefera kubanga buli woyise erinnya lyange mukama mbungo ofuna views mukwano sijja kuwa masanyalaze sikuongera ndoza bane tutegeraganye awe tugeza mukiwulidde ekyo gwe jangu yogera sijja gakuwa ate kati kibaluma mugamba bannanga atuddemu nabane Junior yandi w'amaanyi kale just abantu baddamu obuzi bawulira bulungi they even have to prove tinabazemu banange amwe power bujosi bainti ndi munene abantu babirawo nga basabirira banesinga njogerako banesinganze wini wa mami gwenjoga wayeka wini wa mami yeka gwenjoga wa masanyalaze era kati wini wa mami oli wagulu lwetingizo ziri wagulu kasita nakozeko interview ku Spark TV era waddusonya nokuleha naye wini oyagala amanios mwana muwala wini wa mami oyagala amawulire mwana wange but it's okay by the way wini wa mami ekintu kyokola kyamaanyi truth be told oyo tujagamuwa wini wa mami yeka gwenjo okuwa amasanyalaze oyo yendi wakugamuwa wini wa mami ekintu kyokola kyamaanyi wama wadde bagamba mboyina amaalo mubiki it's okay lwaki bakwogerako nze wini wa mami wotukira okulaba nga nkwogerako you are somebody wini gwe gwenjo okugawa naye wetume wini wa daddy wini wa uncle wini wa senga wini wa jajja kana akagambo kati lwaki tewetuuma wini akamami oyongerako kati naye if you are ngoyagala nnyo maama wo like it's okay nze no wini nono okuwa ku masanyalaze I just loved erinnya lyewewa wini wa mami kati ogenda fuka wini wa Junior isn't it naye baba wini wekaliza mu kamera mbuto manyi mbutammanyi tandabangako kyokka y'omu yeyagambye mbu namuwandiikira message y'omu yagamba mbu enamba yange tagina naye wini wa mami oli muyayi at times you just have to say the truth that you know what oyo muvubuka nali mwagala ladies abakyala abali eyo muve mu bintu by'okwewakana like it's not a crime okuvaayo nti yes it is true naina feelings it that guy it's not a crime the more ekintu engeri gy'obeera ng'okyegaana ng'okirwanisa you'll make mistakes nze gyali omuntu avaayo bulodi laga nti oyo namulya bannange tekirimu sitaani omuntu nga tomuwaayiriza you have the moral authority to say nti namulya n'otambula n'okola ebirala I mean people are taking sex to be something mbu kyakwekweka nnyo bw'oba ozizza omusango mukwano baba bakulidde it's okay when everybody plays sex it's not new ekyo si kipya matu gaffe bannange buli ali wano yeegadanga because a normal person has to play sex buli muntu omulamu ne muddwaliro batugamba mugende mwegatte it's normal by the way and people should not victimize you because webase n'omuntu it is okay tojja kwebaka nampologoma you not sleep with lions goats you'll sleep with people
So at times abawala, the more you try to prove mbwe bintu tebiriyo era bakuwayiriza mukwano, just swallow it. Ekyabaawo kyabaawo, you move forward. Nze njagala nnyo omuntu akkiriza nti bandya nawo namuvinga ki kibi nnyo okusanga omuntu eyakulya n'otamubuuza. I mean, abakyala mwine ekyo ekintu, you have been dating somebody n'omusanga mukubo n'omuyitako. That thing is not good. Omuntu yenna gwali olabye ku bwerere bwe mu respect. Ogambe nti yes, it is true, it happened. Abantu bamiitinga, nsozi ze zitamiitinga. It is only mountains that don't meet. But people meet every day. And bino bye bitu ebera mu society of every day. It's normal. Yeah, we need peace. One piece is akali nengamba yi muganda wange. Kati amusibiti kati gwe you are my brother. Ne brother wo ngera ko example embi bo mpisama obugali engamba junior muntu wange ddala. Nabadde manyi nti olina ebiri ebiwulenge naye I found out my brother you are part of me. Junior, we need to make peace. Yeah, we need peace by the way. No, kati nze omuntu kati nga amuddale sina kye mwagaza. Senga asidi echali wange. Senga asidi echaliwo. Echali wange. Ate nagenza okulaba nange ompisamu akagali. Ningamba kati nze nabadde manyi nti oli ku tiimu envuma naye my brother I found out nti it wasn't true era byonna byenayogedde mbisazaamu. So we need peace. We need to make peace, and I'm going to be the one who is going to make peace talks. You are a diplomatic person. Diplomatic people, they always have peace talks. Yes, my brother. Ekyo kikwasiza. Kati ogamba otya eyo? Nze wendi wano munange neeyagala ne maka gange mbadde wano nga ndaba bintu bifa Rwanda. East African Conference egenda baawe enkya. Kati mbadde egenda meetinga Sadaka leero n'enkya. Kuteesa ku bya Congo ne Rwanda. Kati abo bamuddale bukuba kubira ddala ku mutwe. Kati ate abo sirina budde bwabwe. Kati how can I collaborate with? Kati gwe abeere Bulaaya. Kati gwe nga toyagala kwogera nabo. Ati nze sobola kwogera namuddala nsobola kwogera na musajja yeyambula n'ajjayo akasolo n'asigala ng'ali bwereere n'akasonse kamunne mu kabina awava bbi. Kati nze yomba ngenda mugamba kiddala lwiri. Ku stage ku ssali natuukako nze ntandika okuyomba n'omuntu ayeyambula n'ajja mwanda we yalina n'asigala bwereere n'alaba akabina ka munne omufubutuka bbi n'ekiddukano n'ayima n'amala n'amuyingiza akasolo mu kabina. Lwiri nze baby Ferrari nze ntandika okuyomba naabo kati nze mbassa kuyomba naye era ajja kuyomba yekka. Namulenga nawe akwesaamu egaali. Kati nze amuddale ne bw'anaakola atya ye okujjako okumujjukiza oba okujjukiza abantu naye nze sisa kuyomba na omuntu nga n'ekibe. Olaba ekibe nakyo kinoonyayo kibe kikazi kina kyakyo kye kizina. Olaba n'embaata. Embaata ginaayo ensajja. Tosobola kuyomba na muntu ki? Yayeyambula n'alaba akabina ka munne nga munne akava okuddukana n'amusonseko omusolo mu kabina wali awava bbi ng'oli akamala okupama n'akamuyingiza nga tayambadde na kondomu. Kati nze ntandika okwajuwinga n'omuntu ng'oyo. Really? Me baby Ferrari olebula yamba najjira ki? Nga n'enkima nayo nga nayo musinza DNA. Okitegedde? Wikinga wakula. Yes. Katono kye kiba kyandeeta e Bulaaya oba mba nasomera ki? Ne jjajja wange aliza okunyiga n'angamba who are you fighting with? Obadde oyomba naani? Okitegeera? Nate n'ensonga gy'oyogedde erimu pointi. Omuntu yenna yenna nga bamuwa empapula nga za bulalu naye era mba sisobola kukaayana naye. Yafuna empapula z'abantu bali brain kadrem. Emusibiki tugende mpola. E Bulaaya bagaba empapula z'obulalu ng'oli mulamu bamuwa empapula. Yes. And ate banamuza baba basing on humanitarian grounds. Ekitukuza abantu e Bulaaya balalu ne babawa empapula. Si bonna. Amuddale yakulembera abalalu bwe tuwamuwulidde mbu ali mu kujjaganya amusimanyi banne bagenda bazzaayo. Really? A normal African? You also went to America seeking refugee and they gave you the refugee status and you are happy that they are taking back your fellow Africans? Really?
Chetu chocho kusanyukira abantu bebagenda. Omuntu akyasinze team artist akwekako. And you come, you celebrate, you start reading out people's names. Kati muna yavu menze baby Ferrari, really? Nachi tucho kusanyukira bebagenda okudeportinga cho kyabadde kibi. Anti kyensose ne nkugamba nti kati yo oli osoka n'otunuulira biki byakola. N'emmese tesobola kukola emmese naye sebebeera ne girlfriend. Olaba n'ente. Ente bagikwata ku kyalo ne bagitwala ewa neighbor ezina enkazi. Nenga mu kiralo omweri mulimu omusajja zokka ne bagamba ente eno bagitwala eri egende ezine ente ya neighbor. Kati ekintu ky'okusanyukira bo bebagobye mu America bebagenda. That's very, very bad. Basoma n'amanya. That's very bad, by the way. Very bad. It's very, very bad. Okujjonkera bakita kujjonkera. Ekisooka abantu bw'oboyagala bazzeeyo abantu abo balina families. I know. They have families. Those families depend on those people. Kasente ke bakola bakaweereza eri waka. Okitegedde? Abantu abo nabo balinga gwe kubanga nawe walemererwa wasookera Nairobi. N'okaaba ne bakulilocatinga. Akalulu kakwata bukwasi n'ogenda bugenziwa mu America. N'abantu be bali locating okuva Nairobi abamu babatwala Canada, abalala Australia, abalala Netherlands, abalala gundi. And then you come and then you start praising. Nairobi mu camp just kalulu ke kakutwala si gwayagala join over. Gwayagala omuntu ayagala jalaga agenda n'asaba visa nga ffe. Kati abali mu camp Nairobi bagaba bugabi. Bakugaba bugabi balinza n'okutwala ekigali kwa ekigali bazimba ennyumba z'aba refugee. Mbone mu Congo basobola okutwala. Congo bayinza obutakutwala kwa teri safe ne Sudan. Kati omuntu eyaliko munoonyi w'obubudamu ng'ali ne mu camp Nairobi. Ante ekyo bakiyita tima, baliyita tima B, bakiyita MB okubeera nga omuntu alina omutima omubi. Sajja kabinga. Nenge. Itina. Bwalaba Bannayuganda aloza Trump ye taata we. Aloza Trump ye taata amwe nako Luganda. Joe Biden yali jjajjaawe. Bwatu balowooza nakugamba is brain kalelemu. Kubaze sirabangako muddugavu. Asekerera baddugavu banne nga baba deportings. Ne olowooza alina kyalinza okukola. Ye alowooza asobola. Toko sembeze simusikulira bulungi. Alina kyalinza okukola ki? Talina kyalinza kukola. Ye alowooza alina kyalinza okukola naye talina kyasobola kukola wadde. Tasobola wadde okuzaayo wadde embwa. Bakyamujjanjaba. Ampulira bulungi kati? Awo mbadde nkulaba bulungi bw'obadde. Okay, kale kanfune wano kasitanti. Tulina wano abakubi baabwe empapula z'abalalu. Mwe muli Governor S yazina omukadde wa myaka 98 era ne bamuwaza abalalu. Soko mpe ku list y'abantu abali e Bulaaya nga baba wambakula. Ani nani? Abalala munani bakyali under treatment. Batugana oku-exposing abalwadde okujjako nga be-exposings. Everything is confidential. Tebakkiriza kwogera ku ba patients. Naye olw'okuba bano ku mutimbagano babeerako. So we are allowed to talk about them. You understand what I'm saying? Ani nani be bawe empapula z'obulalu b'omanyiko? Governor ne Hamudale. Oba ne Hamu Munyo. Just why Bulaaya egaba empapula z'abalalu. Bazigabira ddala. Era olaba Junior, when we are in peace talks, it's only about you and Senga Acid, not including those brain kalelemu guys. Balibo peace talks tebajja ziba. Tasobola kubeera mu peace talks because they are brain kalelemu. Twetaaga okufixinga abalema balina obulemu ku bwongo, tulina obutereeza. Kati nganze lawyer awolereza Abannayuganda batasobola kwogera ku online. Nazzeewo nasazeewo mpolereze Abannayuganda babadde bakosebwa mu mulalo abatiisatiisa. Tulina abalalu bangi mu Uganda. Waliwo yeeyita Jesus, tewamuwulirako? Yeah. So mubeere bakkakkamu guys. Ombulire ku bintu bino ebya list ze yabadde asoma Abannayuganda be bagenda okudeportinga. Taata we.
yakafuna empapula nawe wano okimanyi twabiranga nawe nze nawe ne Donizera ne Hamu nga Hamu tumukimeeri eri kwa Luapaka International Airport gye yayitanga aya tukaye naine enfufu emukubye we used to be nga fete tumanyi nti omusajja yakola ki yavaako yayitanga kwa Luapaka International Airport enyonyi yamusuulanga eri Kigali kati nga basi ino kumuleeta wano ku terminal kwa Arrivals wafulumira emuvugo okuva e Kigali mpaka kwa ku terminal e Arrivals ngeriwa eri gundi eri awo kwa Luapaka tukaye nainako ye bwati nainako jukira agenda okuva eri Atalanta ezo sawa 24 n'amala gundi e Dubai esawa 6 enyonyi nemukwata ate nemusula Ethiopia jukira alinya gundi biwagu agenda okutuka Uganda nga konako nakakoyo kajukira abantu beerabira. People forget easily. Ati obongo bunafu yalwala okwerabira obulwadde bweta kalusu buno obulwadde nteze butera okulwala kawumpuli. Kati ababalani faba nze newaddeyo okuyamba Bannayuganda okutereza abantu ngaabo kwa abasinga babatya kati bagulako just kuba mayinja lwa mayinja tegasa kuyita mu simu online. Kati nze newaddeyo okubeerera wa Bannayuganda nsobole okujjanja baba n'abantu kubwerere dozu abagwe ddalu. Kati bano ngenda kubajjanja babujjanja bisigenda kukola ki kuyomba nabo bakujjanja babujjanja bimulage awali ekituufu govanga ku muntu naleka emmana nakwata akabina ka munne n'akayingira ng'oli abadde yakadduka n'ebijanjaalo. Era lisiti tewali gwe basomye yenna tewali gwe bagenda twala. Mbugundi nawe nakuwandise, ngundi nawe nakuwandise, nawe nekuwandika, mugenda kuddayo. En America si yammwe. Aloza Biden abadde jjajjaawe mukati Trump ye taata we nita. Trump alina abaana be mulimu Ivanka gwe tobeeranga namu. Teri akumanyi okujjako yo boyfriend wako kalakata akabina. Ngawe mwajja mukaaba simanyi bali bagenda bocha ebipiira e Uganda. Homeland ogimanyi okufuna empapula bagamba batya mubali bagenda kubocha ebipiira mubabazuula abasiyazi mubali bagenda bocha ebipiira munze gwe mulabanzi nasima tuka ekipiira mubali bakambaze ebipiira bisatu anti kampi weka omuzungu n'agamba oh my god so sad. Wange kati aistinos babula emusirweki nainatisa muntu tewali gwe bagenda ku deporting nga baba deporting abatali bavu valid reasons mwatuka America mwatuka mubere bagumu aisoka tebawuliriza balalu ebyo ebintu babikolako ne wane Bungereza waliwo yagenda nga musimanya alope bane mu home office katate bwe baba baddachi kuti bakala kasinga bali badachi kasinga babadde badachi ni kesi ne bageza ko bugeza bamugamba munange you cannot leave us to do our own work. Bazungu no bamala mu emizi akugamba wayi tuleke tukole emirimu gyaffe kati o propaganda wa Bannayuganda amusimanyi bagambye bagenda kuwa sente buli muntu alopa munne that's propaganda. Kati list gye babadde basoma nfu omuzungu tayinza gitwala ya bulalu kandi asoka nakubuuza why are you doing this kyekibuzo kyasooka okubuuza your fellow Ugandans why are you reporting them? Muzungu tagendera kwebyo nti gundi yakoze kino that's not Uganda ebintu gye bikola wano omuzungu bwakusanga nga obye esimu gwe gwatwala ne bwasanga nange Uganda basanga omuntu nga bye esimu nga muli awo mukaaga mwina babatwala omuzungu bwakulaba nga otamidde nga mugenda okuyingira kilabu nenga mubadde 8 gwe bagaana banno abalala 7 ne bayingira n'okukuwuliza obuwuliriza kati oyo byabadde ayasama tamanya Amerika yakagendayo obugenzi tonawo okimanyi kati abaluddeyo abamazeeyo emyaka 2 nga babananza obubogereki just kwegamba okwagala kamampane n'okwagala views n'okusasanaza omanya abana banoonyeza amanya naye gaganye amanya go gakyaganye bakuze buli kimu erinnya zibu lya kkula oyo nagezako mu promoting abantu ne bamuzira ne bangamba liki totusibaako najjanga omusiyazi ne bamuzira najjanga drug queen ne bamuziba ba drug queen obamanyi bwazenga omusajja naye yefudde omukazi mbw anayambadde ebiteeteeyi nga tebimunyumira
kale agada je kwatire wano Trump babo benyini balinza nokwata balinza no alinzo batwaliri bagende basomba omusenyu egaza Jamugamba muri ku sente wana muri mukulya sente zitategereke kandi bali ku kamwanyi ka America mbuga basiya zimbuga mubamu zina akabina ne bakakutula mubamu kutula omusuwa mu kabina Trump ajja kukwata si agala okuzimba Gaza ajja kutwala gosomba omusenyu n'emitayo stream kayimbo bagamba batya mubamu zina akabina ne bakakutula simanyi the muscle that was holding musimanya akapama mbubaka kutula ngabo denga batansuka wano ate batisa nze bantisa ko sebe ne bangamba umanya basiya zawe befula mugowe bebasoka okubera abasiya they don't respect other people bo nida asitsa bano babogera ko waliwo abatabagala ekyo buli mwana kimanyi mu Europe befula ati bebasoka okubera abaki basiya zimbuli na yambala gundi na yambaza ebitete we respect everybody nayo munayogana bamusanze nga yakayingira yenna ne yekuza bera nga banno abalala ile quiet calm Richie anna abanonya batambula amanyire sebo manyo yagambye abantu munali sangoma of course me was a sangoma mbuli kinakunonyerezako ate wanonyerezako nga nzakola interview gamba walabye interview yange je nakola ne Black Mukasanga neyogerako je nvudde wange njijjukireyo interview atikola nange wendi tewali wote twaite tunde fena Black I was just honest with Ibra I had to tell him my story gamba wali South Africa no funo omukyala omuzungu bwe bityo ntabijjukire ebimu era junior temwina gwe mugenda kulisivinga abantu bagenda bad reporting nga bagamba ati bad reporting ira kinga abantu already bali mu system abatanafuna katabo balinda bulinzi nga hamu naye yalinga alinda twaberanga nawe nga tubeera ne hamu nga hamu tumu kimeje yukwalwa park nga tugamba tasali nya boda kwa yazene emiguguje recently not preliminary just 2021 nga kona tukachanga kona kakoyi weka tukona kampi era nakalawe nga kakwisamu egali nenga lwakona atina iwampisizamu asategedde my brother gwebeki nawe oli wange katwabe ebintu byongambye bipya nnyo by the way banaga abadde tebabimanyi I want you guys to have peace peace talks is not tugenda zitekamu bantu batategeera hamadale tajja kubeera because itategeera ate mwe bakadama mgene mu mugambe nti baby Ferrari munyivu mgene mu mugabo wa muri wano mwabadde bamutegeera we want to go to America tukoze kyogenda mu America tulaki madde musanyuse mu bannamwe babazaayo mgene mu mugambe nti baby Ferrari wali governor SCA ye tugenda tumutereza kati agenda aterera is responding to medication mu bulalu jali governor S amweta mujanjaba yenze psychotherapist we nowadays is responding to medication kati amdali bwe mbuzayo okutereza ategeere okitegeera kuba nemba ata ye MC nga magezi sebele osanga enchimange ina girlfriend ne empologoma tolaba najja world njiraba tola najja ne bakugamba nti banange enchima empologoma yasazeko territory eganye empologoma zonna endala ensajja okusembera abakazi baali ali empologoma emusingira amagezi munansonyi w'abasiyazi abalala but this guy has to be put in line twaga kamanyiro kati Netherland teriyo bibagenda goba ate babagobere ki botuke bulayo obotuse okujanga gwe yagala okwezaayo teri gwe bazaayo botuke bulayo obotuse ebintu byo kudiporting aba criminal atengera wakajjanga tonafuna mpapula atonakola kinero obuzzo omusangira bakuvunana nga omuntu wa bulijjo obutuko obotuse tebakutisa tisa mbiri ebintu sibe biri ebyedda Mati watuke bula simanyi kola bichi simanyi wekweke mu nyumba simanyi kwata passport gaye jimire jisule ebintu byakyuka era fe tumaze kujja nga yenzo omukubo abatandise okubuusa abantu nti kino kitambula bwe kiti no kitambula bwe kiti okitegedde kati byaliko kati baba deporting ki mbo bakoze eki
first of all bade basasula emisolo bakola obadde okimanyi nti omuntu aba akoze emyaka ebiri aba immigration ne baba bamumye empapula ate jaja azimuwa abadde akola nti ye abadde asasula lundi omusolo nti ye obadde okimanyi nti immigration ate si esembayo wadde naye n'amaanyi ne judge naye asobola okuwa empapula naye kati abannayuganda abasinga tebaagala bisomesa bannaabwe because tebaagaliza balinga hamu bebo betwakubiranga essimu ne beekweka ne tusiranira ku kisaawe ku airport n'omukubira nga takwata n'akuzaayo ne bakuzaayo kati amu ebbanga lyamala lyonna mu America yalinga asula waddolizera n'avaayo n'agenda n'asulako ewa maama bwomi tannatereera lya wazunga buzunzi hasn't settled yasula wani nani ndasula mudira ate tebamugobayo nga olaba ne bale bakadama ekuzimwerabira mangu ne bamugamba mbu house boy waddolizera bakujjukiza bana nti abasinga balwadde abamu we have to remind them gwe twamulabanga nga yayoze emotoka za doni weyabeereranga e Las Vegas era bakadama ne bamuvuma ne baga house boy waddolizera tugamba ngera tuba tukubira donizera esimu yagikwata nga n'emmotoka yazooza era gwe wamuwolerezanga n'omuwolereza nogamba bandu mumuleke kwa ebiseera bye mwali mukyali bakyali namuwolerezanga nnyo ewa donizera ebiseera ebyo we bajja e Uganda babadde basula wali Luzira waliwo apartment e Luzira we babadde basula bazitoba loniza apartment naye akomawo wano mu Gwokutaano mbu naye simanyi oba anabeera omusama osula otya e Luzira abantu abalina okusula e Luzira be bantu ba residents ababeera e Uganda omusama osula otya e Luzira osula otya e Kyanja tebalina sente just kweyogeza amapampaali najja wano ne bamuwaanawaana abanaku naye kankubuuzeeyo Christmas ewedde gwe omu ku basama be tubadde nabo era abataddewo embeera lwaki nkwebaza mu basama bonna wabakwatira bendera abasama lwaki bajja tebalina sente pressure abantu babavuma bagamba lwaki munnamwe wuli agenze the problem is me kati tobola ne bajja nga tebalina sente ne baleka batandika otusumbu abadde nga tebansumbuwanga olaba mbuli kikanzije ku teboyo abamu n'okubabanja obabanja mbabanja nga memuli ne gulunedi kampisa wana akakisa gulunedi kwate emitwalo gyanga abiri ogimpe sikyayagala kati muzannyo this is a new year gulunedi ono omuyimbi nakuwa sente zange mu bulungi naye nakuwa sente zange mu bulungi ombuzaabuza tokwata amasimu gange I'm not fucking stupid ezo sente nazi zikutenezebwa jjajja wange sikyayagala muzannyo kwata sente zange ozimpe nga sinateekawo mbeera nze ndi mubi give me back my money sente zo wamani nali nzeetaaga nange nali Uganda mitwalo gyange abiri nenjikwata nenjikuwa jjajja wange samulekera sente zimala ayomba ngamba lichi obeera n'emikwano mubeera mu mabaala bamulaga video zange tuli mu mabaala kuma abaye bempa sente zange temwagala kunsasula mu budde give me back my money kati gulunedi sente wamuwaza ki alina ebizibu ng'era omusajja bw'abeera n'ebizibu ng'ali broke he was broke like everybody else wamuwa emitwalo gye abiri ku mobile money mukubira esimu nga ngenda kuteerako mpereza enamba ngenda kuteera namugamba enamba yennyini yakuweerezako oba onteera I don't like those things nze nkuze sikyagala muzannyo abantu be batuyisa ababi ne mukubira nga mbuzaabuza sibyagala singa yangamba amuwe buwi nali kutta 5 ne muwanga bwempa abalala naye sikungamba nti nkuule ate notanziriza sente ajunia gwe wampola ezizo saazikuddiza nakuwola n'osasula my brother era wasasula nkwagala nnyo abantu basasule let people pay sente zo nali kusana enziwa jjajja wange saawa zino singa kati yagulamu akasawo kagundi ka sukaali kati tuddeho katono ku basama ye gulunedi ndoozi oba kabulidde lwaki abasama bapangisanga wooteri bonna nosa abaana abasama nakugamba pressure olwokuba nzijja wano nentandika okugamba banange omusama kyalinyumya ennyo ng'asuzeeko ekkololo either ku speaker apartments oba ku 4 points neyetoololera oba ebukoto naggulu kati olwa pressure ennene gye tubassaako nze ne bannange nabo ne baagala okukola ki okweraga ne bapangisa hotel room abantu 4 omu asula mu ntebe omulala asula eri mu kinaabiro omulala asula ku carpet
baba bagenda okukyaza obwalwa ayagala okuzina n'agamba oli munnange mufulume muko mumpeemu essaawa 3 naye nga bavudde mu America byebyo byaba muddale gwa muddale wali omulaiko ng'asuza awalungi lwe bagezaako okusula ku speaker apartments amuddale yageza kusula apartments yawaiza Sudiru mu Sudiru yabbye $. Kumbe yazibye obusete byaki ebya Amazon muli bakujjukiza mweyagala afune mu Sudiru n'agamba mwembwa mmwe tekujja kuddamu kulabika kuba apartments zange mulabika musaaga akusooka okaddemu we basula ku speaker apartment yakolaki lwe yagezaako okusula ku speaker apartments yalabanga sente bamusabye nnyingi nyanti nga talina zaali atalina pocket money ng'omanyi okusula ku speaker apartments naye nga muli amulufuna jukira wita bwesi wali n'osali kuulo waiza Sudiru yamenye safe twakyajjukira internet never forget some of us we have strong brains ebisente byali bya Amazon sente za Amazon nizo zikugulira nizo ziwaddalinga kati ne bajja zireeta enca bazita prop money nakubira essimu gwe ebisente byali propod money tezali dollars adda omusango ogwo gulimu nga bagamba nti I made peace na making a peace ne sister wange naye bano abalala tebajja kulooza mbu they will come because I have amasanyalaze agukirezi making a peace ne Donzera didn't you see me making peace Donzera our sister tumwagala nnyo nange Donzera mwagala era nawe njagala nawe making a peace ne Senga Acid sometimes we need peace you know anze Senga Acid simuyinaako buzibu era twali maaso kati bano baabalala tubajjanjabe Amudale ye Amudale is not responding to medication but he will respond to the medication he's joking muladde alina eddalu asambye eddagala he is going to respond to medication kati endoza story ogijjukidde eya sente kati bakitegeeza nti wali tasobolawo ayina genda luzira mu nyumba y'omuntu mu Airbnb era Junior wali badde ne watandika dokola sente mu December vanga mu nyumba yo giteke ku Airbnb abasama basulo kaluta iyo teke mu kaluta abantu nga bamudali bajja kujja basulo mu bakuwenga $32 it's also money good thing kati abera mu nyumba ya muntu nga mukyali mu nebifanani bya nanyini nyumba era baba nayagala okukyala ko baba kyaze ku bana nga biki twagala kujja weeyo manye wo walabika bulungi we wanyuma ebifanani abera mu nyumba y'omuntu nga nebifananyi bya nyini nyumba mwebiri nga bikyalimu ne sabuni wana nyini nyumba nga akyalimu era bonze mbamanyi naye ate guno mwaka munkwate bulungi kuba nja kubaanika mu abasama abakoowu you are joking with me eyo mjalo nimutandika okulimbalimba bakadama nti mulina sente simanyi muli basiyazi wana abasiyazi balina sente ze bafuna ez'obwereere mbu yakutusaaka bina nja kuba exposing take me slow bwe bamuddaye temwagala kukola balina ebitongole byabwe gye bagenda nga balemala nga wabasanze nga batambula bali agenda wali eri ku fakalute eri gye bagabira sente z'abasiyazi be bazinye eminyombo simanyi omune gwagudde olubege nja kulabisa banno ate saalyagadde eggendayo eno eyo gye babawera lubricants sinti nedda namugamba bamuzinye nga tebataddeyo lubricants eyo gye bagenda ne baluka batandika okwewanya kuba na Uganda nabo balina sente temwagala kukola mwe bavubuka mmwe bagenda ku fakalute tebakola bagenda kuzifakalute eri eri ebitongole bwebiri ebiyamba be bazinye kati ne bekwasa I just came from Africa mbadde sikimanyi nti waliyo lubricants ze bateeka mu kabina kati omuzungu n'agamba bambi abadde tabimanya akabina bakazinye kakalo ate akabina kalimu amazzi tekaliimu oli amuzinye amaze okulya empafu njukira bezina munayuganda ku munayuganda amaze okulya empafu bubina bwabwe bukaluba kati nalo kagenda nagamba omuzungu n'agamba kati baluka batandika okujjanjaba ne bamwali ku busente n'akwata n'agenda ekyaddondo n'atandika okumanyira abanayuganda naye kati eyo Bulaaya tewaliyo mirimu soko mpulire bakola mirimu ki abasiyazi banyooma emirimu tebaagala kukoza bintu gye emirimu gyaffe kati amu yasoma ki
Abanyabuganda emirimu gyaffe gye gino yoza ebintu vuga kitwaka weereza mu restaurant oba genda okusome oyiga okufumba kola ki yoza emmotoka senya embalaasi amannyo londa bimu paaka londa sigala ku kkubo yoza train ekiro nga train kyetambula oba baasi ng'emirimu nze nakkiriza junior nti najja kuba kyeyo siri mu malala gaabo bavuuka era ngenondako gumu ne baŋŋamba guliwo ogunaakwanguyira ne ŋŋamba ogw'ebintu kwata bukwasa masuwaani teeka ku mashini gweyimirira wali naye kati abo mbu yalya ku bbina lye ate bamutya neegendeze nja kubalopa mu bazungu ŋŋambe nti mulimba ne wabadde otiisatiisa abagulu nja kubagamba abazungu nti mulimba mbosebo ne balya grant sebo mbaziyita grant mu grant w'abasiyazi abava mu Afirika abakola sebo n'ekibiina kati gwe ku mirimu egyo walondako buliwa oyoze training etambula anti kati train weziwera ssaawa 7 kitundu ogw'ekiro zipaakinga kati weza train ofuna kati abamudali nabagamba mujje tuwoze train tebaagala kukola mbo baagala kulya ku ssente za bubina byenagamba gavana esi ebinagamba gavana esi namugamba kawe Bungereza waliwo embalaasi nyingi senya embalaasi naye abadde ayagala kuzina maama wa mukwano gwange namugambye wegendeze ekivubuka kyo kitwale ewaka ekyo kati kumbe newaka waliyo jjajja mukwano gwange yadde avudde Uganda azze kukyala namugamba bannange obadde okosa ensobi singa kati jjajjaawo kati ye girlfriend wa gavana esi bava Uganda nga balina ebifuba binene abamu baali beetikka amatooke wali eri muguni mu butale naye batugeni batandika okwemuulamuula ate abamu n'obusiyazi tebubanyumira n'oli alina egulevu gunene alina entumbu ennene yenna alina oluba mwe naye yambaza ekiteeteeyi nze nyina gwe mmanyi alina ekibode bwekiti naye munayambadde ekiteeteeyi munayambadde kakondo Trump ajja kukwata mmwe abatwale wali eri bwe bagenda ozimba Rivera Middle East Rivera mwenna omulaika muzannya omu abalinyisa ennyonyi lwampaka Trump gave them everything, America gave them everything, but they are taking advantage. They don't want to work. Babera mu kuvuma abantu. Babera ku social media gwalora bekonga bakola. Kati bakola di. Nze no musajja watunda beeri nga mpatikana n'ebintu. Abo bakola di. I will tell Trump, I will write a letter to the senator. Balora kabazana. Nja kuandika letter njitwale mu Congress. Olwo bagamba otya? Bagambe bano balimba tebabakutula akomi nnyo. Bajje eminyo gyabwe gikaluba. Omulyo gw'omufirika olinza ogukutula. Ate abudali yakulira ku muwogo wali eri emitiyana. Kati omunyo ng'omusuwa gwakutuka mbwakabina kagwa olubege. Kati akabina kamudali kayinza ogwa olubege. Omuntu akulira ku buugi ne kabalagala. Yeranga n'amapeera amabisi. Oyo yali apamyeko eppeera. Omanyi omuntu okupama eppeera. Yamira eppeera yali amizeeko n'ensigo ya ffene. Abazungu nja kubatuuza mbabulira amazima. Magambo yamirako ensigo ya ffene oyo n'azipama zonna kalemba ate agamba simanyi oli yakutusa omunyo. Tambuza video si ya jjajjaawo. Gitambuze video si ya jjajjaawo. Ogenda konze sense kukulya n'omutwe. Gwe junior amache njagala gwokwatagana ne sister wange ebisigadde abalala saagala kumanya. Kubanga you are my friend ate oli sister wange. My brother tewali buzibu. Era nze ndi willing okuddawo ne sister waffe. Segasi byabadde mukwano gwaffe nnyo. Yes. Era tovola aliwo yambuuza wamali kite twayogera ne mugamba yes twayogera ne mulina okukwatagana bali abasigadde those ones are collateral damage tubayita ba collateral damage. Bakubi. Nichilero oli mukambwe kakati Bagala nyo kubeera mukambwe junior wanda I was very quiet wanda ba December ye naye nanga I'm very quiet. Embazi no sase sebo nisibuza. Ngali bade sichabyagala nze sichabyagala. Ocha I'm transforming story by story. Ne kati nembwa wezija nezimanyira mbanso ziragako mba I can bring back the old rich. Oli rich. Uli gwe bamanyi oli omukambwe akomawo oke nja kuwandikira Congress. Kati wamba omuntu yali apamyeko empafu n'apama ensigo za ffene n'apama eppeera nga ddamba. Kati bano abasama abajja wano last year
ngati balina sente bawa amagezi ki mulekera ogende Uganda ngati mulina sente musoke mukole mukite Uganda si nyangu Uganda kati olaba nze mbanzi ya junior nzija ne budget eyabaperegesi ebeerawo eyebigwa bitalaze mpaye 5 mpaye 2 mpaye gundi mpaye zino ngulira lanchi ngulira bia nenteka ne budget eya Casablanca abagenda okunsabiriza Casablanca nawe yabwe byawo nemanya nti kati emotoka yange egina kubeera bweti emotoka nene mukirialinga nemanya nti kati aba security bagenda kubeera bwe bati abunene mbakirialinga nange zange zokunywa ne but for me I always leave it simple nemanya nti kati safari trips zengendo kola ngenda gena ko Queen Elizabeth netaga safari ngenda genda ke jinja netaga okulambula byonna nemanya nti byonna nkoze eki mbigize mazungu abantu kati olaba juniors n'entalo bano zebagala okuzza twaziri munze naawe emyaka 2 kitundu emabe gobe 3 ekyo kyennyini ne tubivaamu ne tubireka kuzenze abantu babadde bangamba banange rich you have changed enaku zino mbadde kati nebakana mangu naye kati kana amatako wegana jaga manyire galozeti they will just walk away like that mama Black Dutch entalo zebagala we built America man we built America go in the history with the Dutch we built Manhattan bali gwe bamanyire oyo yakafuka bufuso mu America lozemba ajja kulinya kuli omu agenda some history with the Dutch we built Manhattan and New York New York ngabo jira beyo mulimo mkono gwaffe kali abo sanyi America bajja bagoba mwe bajja kubagoba ngabagoba bani bane Uganda bagenda kubeerayo akaba na Uganda bagenda kubola mu yuna togenda gendayo because wabado yagala ba deporting bona be bagira yuna you are not going back to yuna sijo bado yagala ogendeyo notamirire yuna you are not going kati lwaki abana Uganda babeera mu America omwana ono tebamugula ko olutalo because okusanyukira abantu n'okugera amanya babadipoti tabasaalu mugulako mbamuleke abeere waawo just bamugole bubozi era bamubudde dda do you think they are happy balina kumugola bubozi era ali mu kwekaza bwekaza bati bamubudde ayagala nnyo okubeera famous I introduced him to Donzella radio yali akafa kati wiza ate yali agenda wa yali agenda Boston Wizo nangamba mbadde njagala kusinkana ku Wizo ne Donzella tulika Donzella yali ategeseyo party mu Rhino kati ngaalese Wizo okumukonsolinga Wizo jukira Wizo yali ayina mukwano gwe akafa that was 2018 nenkubira Donzella alichali wange nnyo nemukubira ne mugamba mbadde nakavubuka kakwagala nnyo bambi kagambye kagala kumitinga that's how they met I'm always there buli story yonna so that boy should respect the elders. That is not a boy, that man, short man. Sente ngata yina zibagawa like anti omuntu atakola ate sente ziba zinawera ati golizo okusula eruzira mu Airbnb ng'olina sente eruzira wala nange sesulayo osule kumpi n'abasibe abasibe bamenye komera webakuteeka mu basibe eruzira nange tebabeera na sente tebabeera na sente abavubuka tebabeera na sente tobalaba these days I salute Donzella is a real musama yafuukira ddala omusama kati omusama ate omusama omutuufu mu America nafudde mu America kati ngenze mu nyumba yange era mwensula singa ate oli omugagga omulala ali asula kuki mu Airbnb ebunga ate etasula bunga mubasama abaliwo Donzella ye musama omutu baafuna 4 nights zaali 3 nights ku 4 points kusobola okwekubya ebifaananyi nights ezinala ezasigala weeks endala 2 ne bayingira ennyumba bayali ya Nyakana simanyi Nyakana bayali taliiwo yayingira ennyumba yali bunga mubakole house party kati obeera otyo omugaga n'okola house party mu nyumba etaliiyo wano ku 4 points baasulawo ennaku zaali 3 zakwekubya bifaananyi banange kwata mangu snap ono nakwata ecupa n'agiddiza munne ecupa y'emu kwata ecupa nange nsinaapinge akaba banange kwati afe n'abo abafollowing affe be bamu munagamba banange they are sharing the bottle 4 points baasulawo ennaku 3 bino byenkugamba mbimanyi era nange abagagga nabeeranga nabo sebo nabo balimu ebyekiyaaye
era olwa yangamba katolaba lichi kyoba okola kati bwasobola okwogera nabo babounsa mayinzi twagala nnyo sipeninga naye ngamba kati ate omugaga ayagala nsomosa omwenge ne mugaga gwalina ensawo omugaga namuteekako embeera ne mugaga gwalina ekisawo ekinenenene yali alina ekisawo kya Louis Vuitton ne mugaga gusozeke mu cupa eyo mu nsawo eyo ayagala kundabisa omugaga yali agala yingiza mwenge mu nsawo muteke mu jaketi bwenti tuyingire ebyekiyayo ne mugaga gwalina ensawo ennene muteke mu kisawo kya Louis Vuitton kyali kwalaali agusonseko kati mukugujjayo mu kirabu wali obuzibu anti twasoka ne tutunyayo round kati nga tulina okugattiramu eri round awe wali obuzibu ngamba gusikeyo ne mugamba batulaba negozanyisa abagagga b'ebikwangala abagagga nasigaza batono nabo abagagga abeeyiya omugagga nakukusa omwenge mu baaga baga gyumuza wali kumba baye batulaba bati nemugamba bakyatulaba gumiikiriza twanyangamba era twayomba nnyo nanvuma nanga nonguze tupe yokusatu ngate tuyinene endala gye twadde mu supermarket nemugamba musosole naye ndadde sinawe ngugirayo omugaga yanvuma ekiro kyonna yasirwa nvuma twali mu motoka nga bagenda okunsulayo nga nvuma mulwokuba nagana okujja ecupa ya moweti eno akendeze ku budget eyokusatu yamuluma ate alabika yanywako kasaanikira kubanga yali akagisawo bwati ng'abanyi b'omwenge bazze baginywera mu ddakiika ezaali ezi gwe ate nga basama babikwangala nnyo waliwo abalikirya naawe obamanyi nabakyali banga bagenda obamanyi bamaanyi bakwabo teboogera nnyo si babutaala nnyo ebintu byabwe bibeera lokki lwaki abasama balina ssente tebali mu butaala why is it like that anti they are used to that life kwegamba bye bakuliramu bakula bagagga tebalaba nkokunaku kati namukwano gwange abeera Bungereza waliwo namunyumiza nti nasulako enjala n'akaaba naye olwo omugagga ow'omu America namunyumizanga ennaku ye ngamba you are very very strong you are strong owe Bungereza yakaaba namukwasa ennaku kasa namunyumiza nti nasulako enjala yannuma nnyo ng'ate sina gyendya kati so abamu beesiba mu bugagga nga obanga kale America yagamba atya yagamba you are very strong si gwasoose nange naliko bweti